benefits as a member of parliament, and clerk kindly act and make sure that the member of parliament gets all his benefits, including fuel, including the car, and to enable him to be able to come to parliament and represent his people. I want to thank you so much, and I want to congratulate you, Honorable Lop and NUP as a party. Yes, mukwano gwa nkwanirizaako nnyo bale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okubeerako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, abali Saudi, Qatar, Oman, US, UK mwebale kwekumira ku UG Update TV. Wabula ggwe atanaakubanga otweyungako kubiriza nti genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati naawe wennyini nnyini tugenda otandika olunaku olwaleero. Council Nalukoola Elias abadde nga agezaako kubanga alayira wali eri mu ofisi ya Speaker Anita Amongo wa Parliament. Naye njukira nti nno Nalukoola abadde ajja abuzibwabuzibwa nga tateekebwanga mu gazeti okuva yawangula, okuva Electoral Commission yamulangirira nga walidde akalulu ke Kawempe North, abadde tateekebwanga mu gazeti. Kakati ennaku eziyise emabega Speaker Anita Amongo yavayo n'alangirira n'agamba nti nga Electoral Commission yamazidde omusindikira obubaka nti Nalukoola bamutadde mu gazeti, era olwaleero lwabadde alayira ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Naye mu kulayira kwe tetumanyi lwaki Nalukoola abadde alina okuba nga alayirira mu kasenge ka Speaker wa Parliament Anita Amongo, ate ekintu ekitatera kubanga kirabikalabika. So kino ekintu bakitunuulidde nga omulimu ekigendererwa ekyokuba nti nno balina bye baagala omukukusizaamu nga bo ab'ekibiina kino ekiri mu buyinza ekya NRM, era bangi beekengedde ku kyekigenda mu maaso. Wabula ebimu ku bye batonedde Nalukoola mwe muli emmotoka empya kapalata ssaako ne kkaadi y'amafuta byagenda okuba nga akozesa okuba nga alumba Parliament, asobole okuba nga akiikirira constituency ye eya Kawempe North. Newankubadde abamu bavuddeyo ne bagamba nti nno Council Nalukoola ekisanja kyayinako just emyezi 2 oba 3 kibadde tekimuwuliriza kubanga akwata emmotoka eyo gye bamuwadde okwonoona oba okudiibuuda ssente z'omuми bw'omusolo. Olw'ensonga nti nezo ssente yandizitwadde mu constituency ye nga webadde teyina mukiise asobole okuba nga agibbulula. Simanyi gwe olowooza otya mukwano gwange, nkwanirizaako nnyo mu comment section jangu otangaaze eggwanga okusinziira gwe ku mbeera nga bw'ogiraba. Olowooza Nalukoola abadde asaanidde okukwata emmotoka gye bamuwadde ssaako ne kkaadi y'amafuta oba yandigireseewo? Gwe olowooza otya gwe mukwano gwange, nkwanirizaako mu comment section. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mbaagaliza ekiro ekirungi. Yes, oli ku UG Update TV osinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba nga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku UG Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga
aba likinga namwe abasubscribinga mumuyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.